zijjiddwa mu paaka enkadde. Oluvannyuma lw'enkyukakyuka ezakoleddwa olunaku lweggulo, omwabadde okusengula siteegi y'entebe okuva mu paaka enkadde okudda mu paaka ya Busaafi n'okusengula mmotoka zonna ezikolera ku luguudo lwa Ben Kiwanuka amakya g'olwaleero. Tutuuseeko mu kibuga okulaba enkyukakyuka zino oba zirina enjawulo gye zaaleeseewo mu kibuga. Wabula ekibuga kibaddemu obuwerero era ng'enkyukakyuka yeeraga lwatu. Abasirikale ba poliisi abalwanisa obujagalalo n'abasirikale ba KCCA balabiddwako mu bifo eby'enjawulo mu kibuga okulaba ng'embeera eri mu nteeko. Motoka za poliisi ezikola mu bujagalalo nazo zibadde zisimbiddwa we zaabadde olunaku lweggulo era nga zikuumibwa butiribiri. Abasirikale b'ebidduka nabo babadde bawerako era nga balina n'emmotoka ya Costa ebadde bavaako emabega, saako mu mmotoka esika zinnaazo oba giyite breakdown ebaddeko pikipiki ezirabika nga zibadde zikwatiddwa. Mu nguudo endala ezaafuuliddwa wanwe mwe muli oluva ku mini price okwambuka kwa Arua Park nga mmotoka eziva ku Arua Park tezikkirizibwa kukkirira ku paaka enkadde. Mu masaŋŋanzira wonna wabaddewo abalagirira abavuzi b'ebidduka. Tukwata abantu babateekeyo okubategeeza sikola kisikwata. Kalooza okwata otyo omuntu atategedde ndeeno waniwe kubanga bakakikola. Ekyo tekijja nedda abantu bo bajja kunyiiga. Loole zikyali ku kkubo ze zikyaleeta embeera embi naye amakubo malungi nnyo ge baakoze era bapulaaningidde bulungi nnyo Kampala. Olaba nti wano wabaddewo jjaamu nga bonna okutambula tolina woyita naye nga otambula freely, otambula bulungi, teriyo ki mmotoka zitikira mu makubo. Kale ensi okula abantu baffe kale wadde bakozesezza amaanyi naye abantu baffe okutegeera n'okusaamu ku maanyi. Omwogezi wa KCCA Peter Kawuju atubuulidde enteekateeka eno nga bwe yakoleddwa era na biki ebiruubirirwa mu kino. Eya Button Street, wakati wa Button Street ne Ben Kiwanuka ne William Street wo twakyusizzaawo ne tuteekawo one way era nawo ne tujjayo emmotoka zibadde zisimba. Ne Baston Road nagwo tujja kuba one way. Waliwo enjawulo nnene nnyo okuva we twatandisa okuteeka mu nkola omulimu guno olunaku lwajjo n'olwaleero olaba nga wakiri ekibuga kiri organized ate ng'era kiyonjo. Ono atubuulidde ne ku nteekateeka y'okuzimba flyovers mu bitundu bya Kampala ebitali bimu. Kampala tuli bamukisa nti twafuna ssente okuva mu gavumenti ya Japan nga batukwatiddeko okuleeta enguudo eziyita waggulu era nga zino zijja tuyamba kinene nnyo okukendeeza ku muggotteko n'okulaba nti jaamu oluusi ajja n'akwata olw'ebidduka ebingi mu kibuga kubanga era tumanyi nti emmotoka ezisinga zonna mu Uganda zibeera mu Kampala. Kawuju agamba bakugenda mu maaso okukwata abo bonna abanesikkiriza okulemera ku nguudo awatakkirizibwa kukolerwa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.